nsaba nga bwe tuyingira mu mwaka 2006 ate nga gulimu n'ebyokulonda, nsaba ekigambo ky'emirembe buli muntu akitwale nga nsonga nkulu mu Uganda. Tutegeere nti ono yazaalibwa ayitibwa Emmanuel, Katonda ali naffe. Yeetaaga buli muntu abeere n'emirembe. Ebintu ebyokuvumagana olw'okubanga ono wa kibiina kirala ono wa kibiina kirala, ebyo tubyesonyiwe, kubanga kuno okulonda yekkuba eriyitwamu okufuna abakulembeze obululu. Mwevumira bwereere, muttiŋŋanya bwete, muli makulu bino byansi. Ekyo mbasaba, wadde ono wa ggwanga ddala si ggwanga lyo, muwe ekitiibwa kye kimusaanira. Teri ggwanga lisukka ku linnaalyo. Tuli bannayuganda, tuli bantu ba Katonda, era kwe kusaba kwange buli muntu akuuma emirembe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.